Dr. Abed Bwanika, Bobi Wine ko ne People Power kyokka gye kigenda okujja mu Museveni MUNTEBE lyekubo nga ffenna twegatidde wamu mu People Power ng'ebibiina by'obufuzi tebiriimu. Ekibiina kya NUP, ekibiina kya FDC, ekibiina kya DP, ekibiina kya UPC tebigenda kujja mu Museveni MUNTEBE okujjako People Power kyekigenda okujja mu Museveni MUNTEBE. Nga Kyagulanyi bwe yavaayo n'ategeeza ensi nti bannayuganda ebinayofuzi temubyesiga nnyo temubimalirako obudde time wabula amaanyi gammwe mugateeke mu kwegatta okwawamu mu People Power mu Museveni lwagenda okuva mu ntebe nga tukozesa labadaba style ne bwe munaagamba nti amaanyi mugateeke mu bibiina by'obufuzi mu Museveni temugenda mumusobola agenda kugula ebibiina by'obufuzi byonna bimalewo. Abed Bwanika olwaleero bw'avuddeyo okwogera kyawagidde n'agamba ekiteeso kya Kyagulanyi kye yateesa nti bannayuganda tudde mu People Power, ffenna amaanyi tugateeke mu People Power, ffenna tulowooze nga People Power, ffenna tukole mu labadaba style, ffenna tukole mu mofa style nga mu Museveni tamanya wawo osinzira watuufu, tamanya ani gwe tugenda okumujja mu ntebe. Ne bwe tunaasigala nti ffenna twekwate wamu mu NUP, tutuulawo mu NUP, tutuulawo mu FDC, tutuulawo mu DP, mu Museveni ajja kugula abantu batumalemu amaanyi tuswale twetamu n'ebyokulonda. Nti ne bwe tuneekwatira mu kibondo ekyawamu ekya People Power ne tugamba nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe ne tuyimirira ku ago buli we tulaga nga tugamba People Power mu Museveni ajja kutwanguyira nnyo okujja mu ntebe. Abed Bwanika agamba nti bwe mu Museveni anyumirwa nnyo enkola y'ekiyeekera. Enkola y'ekiyeekera baagala abantu abali awamu n'abazingako n'abakuba bonna n'abamalawo. Naye ate abantu abeesudde ng'ono ali bibye n'oli ali bibye n'oli ali bibye mu Museveni kimuwa akadde akazibu abantu abo kubasaanyaawo ate bayinza okumaliriza nga bo bwe bamusaanyizaawo. N'olwekyo nti bwe muba mwagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda mukole Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kye yabagambye kye yabasabye nti ffenna tudde mu People Power era ffenna tubikole nga tuli ba People Power. Ebya NUP tubiteeke wali tubisibe ku mpagi eyo tubirinde eyo bwe wabanga waliwo okulonda nga twetaaga ebifo by'obukulembeze nga tyoka ate tudda mu NUP nga tuteekayo abakulembeze. Naye ebirala byonna ebisigala tubikole nga ba People Power mu Museveni lwagenda okuggibwamu ey'entebe nga nina bugisimufungize. Kati nno bino omukulu wa Abed Bwanika Dokitaali abadde abyogera nga ayogera ku nsonga eziri mu ggwanga naddala mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo mu Museveni byagenza agula. DP yagitwala, UPC yagitwala, kati ali mu FDC nti atigonyola wano wali anyigali ne pesa anyigaliri era agamba nti aba FDC bo ssente baazirya. Nti naye kino ekiri mu FDC tayinza kuseka ne mu NUP kiyinza okujja essaawa yonna kiri ku luggi kikonkona wano kirabanga kituuse. Nti kati guli omulamwa gwa Kyagulanyi ogwa People Power weguviirayo obulungi. Oguma Museveni tagusobola, talina wagukwata, talina wagukuba. N'olwekyo nti ffenna tukwatire wamu nga kitole tudde mu People Power mu Museveni ate lwe mugenda okulaba ng'avuddemu entebe. Okulumba wulidde biwe essuubi ebintu byabo essuubi tebiriiwo naye singa essuubi lyange libadde nti ebibiina bye bigenda okununula Uganda balengera kuddayo eka nsibe ebikuuta byange neeyongereyo. Naye olw'okuba essuubi lyange si bibiina bye binaanunula Uganda, ekigenda okutaasa Uganda be bantu abamaze okukkiriza nti embeera mwe tuli nkyamu. Si bibiina era ngenda kubulira lwaki si bibiina ebibiina essuubi ebigenda okununula Uganda no wabula abantu abakkiriza nyonyola ensonga si bibiina ti wano ekintu kye tulimu kikyamu ne twegattira awamu ne tukola omulimu ogwetaagisa. Lwaki si bibiina? Ono gwe tuvuganya naye atufuze emyaka 38 muyeekera takyusangamu mu bukodyo bwammwe bwe mwalimu eruweero talina wadde nak. Pulezidenti Museveni kasi yategeera nti obukodyo bwonna bwe yakozesa eruweero bwakola, eruweero mwakolanga bwe muti. Abasirikale b'obote bo baabeeranga mu barracks, bataliyoni namba nebeera mu barracks, mwe nga musuula abantu bataano batambula bataano. Eyalibadde section n'abantu 12 nga tabakkiriza akkiriza bataano.
kakodyo akamu ku bwamuwanguzi ate ffe kati tusiba abantu baffe ne tubamuteera mu balakisemu n'abasangawo kakati DP agimaliriza agisanga mu balakisi bagiyita DP UPC n'agisanga mu balakisi bagiyita UPC n'akubanga bwalundalunda bana abaana bakyaggwa olulimi lwammwe nga mumaze okukuba balakisi aduuyi aweddewo kati bano ne batwala akebera ensawo oba mwabadde muki mu mulambo n'atwala kakati FDC agiriko yabasanga mu balakisi yaabwe bagiyita FDC naye ng'egirose byekiyekera waliwo enkolera yakozesebwa wakina abakinanga UPC abantu tebakyagala kakati bweyogerako n'abantu ne bambala uniform za UPC ne babonyabonya abantu abo ne balowooza nti UPC batawanya kumbe ye yennyini banne obukodyo bwennyini oba yayambadde n'ebyambalo bya FDC obukodyo bwennyini bwo bwennyini akyabulina ye buli bw'omuteera abantu bonna awamu ate tumumanyi kabbamba balakisi zonna zoogere bagenda ng'ogolokoka nga tubakyayi kakati FDC omulimu gwa FDC balakisi tagitandise kati yagitandika dda era bano ojjukira medi nti opposition ya Uganda weyasinga okufunira amaanyi yali 2 mugumu twasinga okutwali b'amaanyi nnyo mu kiseera ekyo kubanga temwalimu nti oli wa kibiina bwe kiti bajja bano bamba mukulu si bambi bano batula ekigambo reform agenda ne tufuutuka sebo nze naavuga emmotoka yange nga nkampeininga kamuli nga si amafuta sibe bagampa nenvuga wano Busabala n'omukuba akalulu nze yali ku street yene oluguudo lwa Busabala lwonna sina gwe nasaba nti bampeye nusu olwokimiyo ki ndi mu struggle eyo kakati kino ekigambo struggle abantu bakakifu bo balowooza kyakakati nga netuvaawo netugenda batubya akalulu nengendo tugende Portobello besija atuyise nentuula mu tendi n'emikwano gyange ebyali mu tendi bye byansanguza amasimu era lwafuluma bwenti ku seddo saddayo kukwata simu ya muntu yenna nekola abasirikale ba Museveni batudde wali be batuteeseza ate ekiddako nenga ate kino kitwayingira mu nga kizibu omu kuba yali Salambwa omugenzi kati yagamba abaana wali tugende Museveni tuteeka okumukuba kozi ono muyekera yennyini meja ayagala tuli ku luti ng'abaana emisana wano nengamba mukwano gwange nalize nawe nengati kino ekintu bakiwambye kyetubaddemu nali n'essimu y'ababivuga omukyalo oyo yali treasure Wini asulala wali ntinda eyo nengisangula mangu nensangula buli kasimu kona nga ntegedde ndi kino ekintu kyetubadde tugakigera kutaasa bana bakiwambye dda kifu kakati basebo ne banyawo buli bwe twekuŋŋaanyiza awamu nga bino byolaba bino byetukola era kyobola enewaffe soogera nti ebiri mu FDC tebisobola kutuuka mu Nuupu sisobola kwogera kigambo ekyo kubanga simanyi ono omuyeekera yatukolamu mulimu gwenkanawa kubona omuyeekera oyinza okusanga nga kisobola okutuuka buli kibiina kyonna kisobolera kakati nze kwekwezaamu amaanyi nti jeera essuubi lyange kyoba olaba mukulu Nsibambi bwe mba nkolagana naye sikolagana naye mbu FDC nti oba ti ali nange mu Nuupu mukulu Nsibambi ono twazimba naye kye bayita people power eno gye tumalira naga nti banaye ndi musajja mukulu nakiri ekintu nze founder member wakyo mwe muyitire eyo sente ono yazituwanga kati mwababuliddeko ze FDC eza people power ono yazituwanga Ensibambi si sente zokka n'ebirowoozo byonna yabiteekamu era bwe tutuuka wali nga tugenze Mawokota ne ndabayo muto wange ng'aga nti yeesibye ku Nsibambi
ayagala muwagire ne mugamba nti muganda wa oyo omusajja gw'ogamba ono eno kintu ky'olimu ye yakizimba lwakuba ye yasazeho okuyitira eringa omusajja sirina bwenyimirire n'abantu wonna ensi eritegeera etya kuba talina kyeyakola kyesimanyi kuba twabikolanga ffenna naye naga nti kansigale mu FDC kuba sirina bwenyinyonyola era namumatiza naga nti naeri kasita tuli mu opposition tutambulirawo kakati ndaba tugenda kuddayo mu nkola eyo enoonya abakulembeze abatuufu mu opposition abagenda okuyamba okukyusa gwe muntu omugooga nti ebina tesobola kuwangu tesobola kukyusa mbeera antuwulira tubanoonyayo ebibiina gye muli eyo antuwulira pointi yange ega nti abakulembeze bano abatuufu bali buli kibiina eyo gye bali buli kifo abatuufu si bwaba bugambe nti n'ababi omukulu naga nti n'ababi bakuba soogera kiri ekibiina kyabano nze njogera bino ebyaffe by'opposition sigambyemu mu kibiina kyammwe waliyo abatuufu omuntu yenna ali kusaidi eyo n'alemerayo obudde buno abeera muzibu nze njogere newaffe mu opposition eno nga bwe twafuna mukulu Nsibambi ng'ali mu FDC naye nga opposition najja n'atuyambira dda ng'amanyi tagenda nakwemira ku tiketi yaffe n'azimba nuupu n'azimba people power ng'Nsibambi ono abo abakulembeze batono mu ggwanga muno ng'amanyi nti kyekibiina singa ngero naye kigenda tuyambako okugattako okusobola okuleeta enkyukakyuka kakati singa tufuna abakulembeze abafaanana bwe batyo ekyokuleeta enkyukakyuka tuba tukoze eki tuba tukitandiseeko abategedde omuntu kakati akyawa Bwanika naga kati Bwanika tetukolagana naye kubanga tali mu kibiina kyaffe kino ensonga za mukulu Abed Bwanika oziwulira agezaawo kutematema nti ebibiina by'obufuzi tebigenda kujja mu Museveni mu ntebe nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ne bwe yavaayo n'akiwagira ng'agamba nti Mwai Museveni alina kuyitibwa mu people power mu ngeri ya labadaba style ne bwe mugamba nti muyite mu formation yonna Mwai Museveni abagenda kubakuba ne Abed Bwanika kyawagira ekya Kyagulanyi agamba tudde mu people power fenna tukolera labadaba style tugenda okujja Mwai Museveni mu ntebe n'ebyokola ebibiina by'obufuzi ajja kubigula buli omu amugule musigale nga tewakyali alwanirira ggwanga Uganda. Ekyokulabirako FDC yamaanyi nnyo mu kye bayita lwenzoole baakolayo omulimu olaba ne wane mu 2021 babatawanya nnyo gavumenti yabatawanya okamala nere ne bavaayo n'abantu kitegeeza bamaanyi eyo area tugibalekere ebyobufuzi byogamba kugamba nti ekitundu bamanya nti abatusinga mu FDC kubanga ogenda n'obajjako obululu 2,000 n'obuwa kandidate waffe nekiwa oli ate okuyitamu agwe mbadde temwagala ayitemu kati wano nuupu tuli b'amaanyi wano mu Buganda tuli b'amaanyi abantu be baawa mu Buganda abatali ba nuupu be batono bano ba mukulu Nsibambi ne Bassemujju batono nnyo ate nabo ng'ekibaweesa kitegeerekeka bulungi nze nave waffe e Masaka n'engendo campaigninga mukulu Nsibambi ye candidate yekka atali wa nuupu mu Buganda gye nagenda campaigninga ne Bobi Wine yes yikandira kubanga byakola byazimba nali mbimanyi nekyayimiriddeko nkolaki nkimanyi kakati bupockets obufaanana bwe buto busobola okubeeramu netugaa nti ono tumumanyi bulungi nnyo waffe opposition nekyagoba kitegeerekeka tugende Busoga tugimappinge bulungi tugende Teso tugimappinge bulungi tugende Western bwetyo tugende okuleeta enkyukakyuka naye bino nga tulwana omusajja atulimu wakati atulimu tewali kibiina kyagenda kusparinga tekiriyo President Museveni yagamba nti 2021 tewagenda kubeera bibiina by'opposition 2026 yagamba tewagenda kubeera naye atuyamba teyagamba tewagenda kubeera opposition yagamba tewagenda kubeera bibiina by'opposition
era yo project ejjawo ebibiina agiriko naye opposition yegenda kusigalawo naffe obwongo bukola tugenda gitambuza mu ngeri ndala katolina bwoŋŋaana kutuula na honorable SURVE tolina bwoŋŋaana ŋŋenze erwenzoli nti soogere na Centenary nina ogwogere naye okakasa era zino endooliite eziri mu FDC ebyo mu byangu ye mangu sente zo baazibawa ekyo tekiriko kubuuza baazibawa ze badde mbimanyi kuva dda sente baazibawa naye baba baazibawa mulabe abasigaddewo abakyali abalamu omuyaga bwe gujja waliwo abafiiramu mwogwo omuyaga kubanga ye abazimuwadde ate ayolekedde kamuli agula amafaamu kati oyo si wa struggle oyo si wa struggle kati sente baazibawa n'endala zikyajja mu opposition naye omuntu yenna agenda eri okugjayo sente ajja atataaganye ekigendererwa ky'abantu okukyusa gavumenti oyo mulabe waffe mulabe wa Uganda yonna yibya bagenda kugirumba. Ebigambo by'omukulu Abed Bwanika tubiwulidde era tubifunye bulungi. Agamba nti munnayuganda wenna gy'oli bw'oba oyagala kulaba ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda ina kuba nti mugenda mu people power galina kuba amaanyi ag'enjawulo nga si kwita bibiina bya bufuzi bamunayita mu bibiina bya bufuzi. Mwami Museveni temujja kumusobola, Mwami Museveni temujja kusobola kumujja mu ntebe, mujja kuba mumala bwegambulago. Tinolwekyo kituufu okugenda n'ekyakyagulanyi kye yasalawo nti tudde buli omu adde mu people power musobola okulwanyisa Mwami Museveni nga tabasina kifo kituufu wakuba nti abo Mwami Museveni mujja kusobola okumugonza naye bwe munaasalawo mwenna mwepike wamu mbuno mmwe mulina amaanyi mmwe amaanyi kye Mwami Museveni bimuwoomera awo kakyayi kasiibako ate bw'aba ngeri gy'ajjamu yakiyeekera na buli kyakola akikola mu ngeri yakiyeekera. Mu abalowooza mbu muyinza okumusobola mu buyeekera muba mumala budde muba mumala biseera ye ajja kubazannya omuzannyo gwe agubale ate amale nga abasingiddeyo ate bannayuganda baggwemu amaanyi n'essuubi. So tulina buli omu alina kubeera mu labadaba style. Labadaba style egenda okuyambako bannayuganda okulaba Mwami Museveni avaako. Bwe neba nga ebintu bikwatibwa mu ngeri Mwami Museveni nga tategera nawa gye biva ani aduumira ani akola ki ani akola ki kijja mukaluubiriza okugula ekibiina kya National Unity Platform era kiyinza okumulemerera okugula ekibiina kya National Unity Platform. Era n'okusobola nti ebibiina by'obufuzi ebirala byonna omuli FDC DP nti bisobola okuddamu amaanyi kuba Mwami Museveni tebakulembeze ebibiina bino bisobola okuddamu amaanyi singa wabaawo omuzinzi entabiro akasolya abantu bonna abannankyukakyuka kwe beegattira nga ye people power our power awo Mwami Museveni ajja kuba amaze okugibwa mu ntebe. Naye bwe munaabiyita ebyokusaaga ebyokuzannya ebyamannyo wenu ne mubisaagiramu ne mubizannyiramu Mwami Museveni agenda kufuga eggwanga Uganda paka baliyagala okukoma. Naye mulina okwegatta ne mumanya nti kati erw'enzooli aba FDC n'ebuwagizi bungi ne muwayo aba FDC ne mubalekera ekitundu ekyo ne beegazaanya. Kikate mu Buganda NUP ne Busoga NUP enamu abuwagizi bungi n'olwekyo nayo ne mugirekera Buganda ne mugirekera Kyagula NUP kuba NUP mu Buganda ne Busoga enamu abuwagizi bungi. So bwe mugirekera ebitundu ebyo ne yeegazaanya Mwami Museveni bamwogera munafuya ate ne owala UPC jena ne mugirekera ne DP jena ne mugirekera kyo kijja okuyamba okujja ku Mwami Museveni naye atajja kumanya akalulu kayise kamukuba. Kale gamba nti bannayuganda mwongere nnyo okulwana n'okufiirawo Mwami Museveni ave mu nsi yaffe tetugenda ffenna okumwenya nze naawe n'oli ffenna wamu tugambe nti Uganda yaffe ffe tulina okugitaasa ffe tulina okugijja mu njega mweri era nga bwe tutaba ffe Uganda ejja kulemerayo. Kale ebyo nno mwebale kubeerako mbaagala nnyo Mukama bankuumire tujja kuba tuddamu mweraba.